Kati abantu bano obuzibu obuli mu bantu ba gavumenti babamatiza dda nti abantu bano bayeekera naate nga ffe abakoleddeyo okutugamba bwe tuti omuyeekera alina layini z'essimu ezitavaako omuyeekera agendako ne mu bibuga nannyonnyola abantu nti baludde okutuwa omusaala tugenda kukola kino ate omuyeekera ni abaguwa omusaala ate era kibagambye okukolera ne kituukirira kwegamba twewuunya abayeekera tayipu abantu abo bwe bayita abayeekera bayita okuva mu nsiko ne bajja ne bagwa mu mmotoka bw'aba amaze okutta abantu nakkolako ebikolobero bagamba abayeekera bamukozeko ebikolobero naye waliwo badereva baffe balinga babiri abeevaamu ne bagamba katutomere abantu bano bwe babatomera gavumenti ne bavunaana nti batomedde abamagye ga gavumenti kale ne twewuunye abayeekera bali modani okutuukawo emirambo katonda yayamba emirambo ne givaayo naye abantu okubatta n'emmotoka zaabwe ne bazookya kati ekyali ku booda naffe nga bannayuganda tulina obunafu ebbanga lyonna lye babadde batta abantu e Sudan nga ffe bannayuganda bayinza otuttira abantu bana nga tewali kwekalakaasa naye bo bannakenya kasita battayo omuntu omu nga bateeka wansi ebyokulwanyisa ebyokulwanyisa byaffe ze emmotoka oba nokukola transport sigamba mundu kati ku luno emmotoka bwe zayimirira etugamba emmotoka tezijja kgenda oba mubagala ebintu byaba binone wano enteeseganya nzigenda mu maaso nga mu bintu ebimu ku biri mu nteeseganya gavumenti ya South Sudan erina okuteekawo obukuumi abantu bonna batambula ffe tugamba mu ggwanga lya South Sudan kubanga abasinga bateekawo obukuumi babuteeka kuva Nimule kutuuka Juba okuva Nimule okutuuka Juba katundu katono nnyo ku bifo bye tutambulira kiringa Kenya bwe kugamba nti gavumenti teekawo obukuumi okuva e Malaba okutuuka e Kampala emmotoka z'e Kenya bwe ziva e Malaba zikoma Kampala kati agenda Embalala agenda e Hoima agenda okukwata ku Gulu Road bwe yagenda kukola so ffe tugamba bateekewo obukuumi mu ggwanga lyonna eri South Sudan naye obukuumi nno bwe babuteekawo okwo naye bwe baamala omwezi nga gumu ate abaali batukuuma ne batandika okugamba mutuwe amafuta abantu bwe beesonanga mwezi amafuta ne bagamba nti twagala allowance bwe yalema badriver ne security yali ekuuma negira ki nevaawo kati ku luno nga tubagamba muteekewo obukuumi ne bagamba tugenda buteekawo era nga bwamaanyi nnyo Lord Brooks e South Sudan buli komanda atwala akafu waddembe okuteekawo Lord Block ye nga ye bw'aba yagadde naye bateekawo kaggubwa naye omuntu asaba ssente kati kambawo ekyokulabirako bw'obanga osasudde gamba ng'osasudde walaga ebitambula babiyita walaga naye ng'otasudde documenti yonna osanga omuntu ng'atudde awali akaguwa ng'agamba ayagala kuligestalinga namba ya documenti eyo gy'osasudde oba lwaki tetumanyi bw'amala ogirigestalinga n'agamba asasula ssente bwezi bw'omugamba nti sizirina tagikuwa kati bw'oba ne documenti singa 5 baagala zirigestalinga era nga basaba ssente gwe mugaso gwo bw'obuguwa kati nga twebuuza bwe mba nasasudde omusolo ate gwe okuligestalinga ennamba eri ku lisiiti yange ate nsasulira ki kati nga buli komanda wa detach buli komanda wa barracks ayagala ateekewo Lord Block ne beeyama ne bagamba bagenda kuzijjawo ne tubagamba naye ekitta bantu kikome tuleme kuddanga olunaku nga teesa kukitta bantu ne tubagamba okuliyirira abantu abafiirwa ebyabwe
ne bagamba bagenda baliyirira abafiirwe byabwe. Kaakati tuba twakamaliriza zo Lord Block ne weejogerera wano zikendedde kubanga wakuba nti abakuuma bwe baba nga abeetooloolamu oba abantu bavaawa ne bajja oli n'ateekawo akake bagenda okudda nga abbyeyo kubanga ekiri e Sudan nebiribanga etteeka lyayise ntosasula naye ng'Omusudani yakwekise mu maaso n'akugama pasente ozimuwa kubanga muntu aba akutte emmundu ate nga walabako gwasse kali gwogamba bali abamulagira obutasasula oba obutasolooza gwe banaatuukira nga nze tamaze era olina kukwata sente n'omuwa. So kati abakulu bavaawooko bano balinga abazanya jangu okwekula era bwakugwira nga kugamba sasula bwakugwira nga kugamba sasula bwe bajja nga naye adduka avaawo kati ke kazanya akalimako abaturafiki nabo bali bafuuse ekizibu kati owaturafiki taba nti alina kyayagala ku mmotoka wabula bw'abeera wali ebbali n'afuwa akafirimbike binira vaamu ogende waali bwakugamba emmotoka ne bwe bampya nakugamba emmotoka DMC mubuuze mugambe nsonyiwa era bwaba omuganda nsonyiwa ngaakugamba kale leeta sente bweziti zikwate ozimuwe kwegamba batya nnyo okwexchanginga ebigambo ng'olina kyomubuuza batya nnyo okuddamu. So kati gwe bwakugamba muwe sente ze atambulage naye kati nabo babakendezaako kuno naye nno ffe tugamba nti sekawuka kaali kakulu naye baba nga babakendezeza bano baba balondoola banabalondoola bbanga ki kumala bbanga ki nga balondoola bantu kwedimoko kwavaawo netandika okutambula nga twagala tulabe oba ebyatuukibwako mu ndagaano binaagobererwa. So fa bibadde bigobereddwa naye kwegamba olw'okuba nti emabegako zino si zenteeseganya ezisoose emabegako bibaddenga bibeerawo ng'akalembereza kabeerawo mwezi nga gumu oba ebiri ebivaawo kati na bino kwega tetulina nnyo ssuubi nti tebiveewo yesogera lwaki olaba nkyakubira omulango omukago tyokusobola okumaintaininga ekintu kino omukago gulina okuyingiramu naye nga Ministry of East African Community nti wano we tulina okulaba omugaso gwayo ng'erwaniridde abantu abali mu regioni nti abantu mubasasule kubanga bano abantu baali tebagenze ku pikiniki